nkulamusizaako nnyo munnanga awuliriza CBS yonna gy'oli kulisayo nnyo mu weekend. Akayimba ako ka Backstreet Boys ndowooza nze ng'omuwagizi wa Brazil omupiira gwe nalabye nga tugwa amaliri ne Morocco okulabako ku bavubuka abo wa Backstreet Boys baabaddemu mu crowd ndowooza yabadde beauty of the match. Awalala wonna tewabaddewo kirungi kyansanyusiza okujjako ndowooza wabaddeyo abawagizi ba Morocco abasanyuse naye nze eri mu covered stands we nalengedde ku ba legends omwabadde Roberto Carlos da Silva Rocha nendaba ne Luis Nazario da Lima Ronaldo nendaba n'abavubuka babiri kwabo ba Backstreet Boys kwabaddeko AJ McLean no Huidora nabalengeddeko awo neŋŋamba kunze wakiri akayimba kaabwe ke mba ntandisa olunaku olwaleero. Balamusizaako nnyo bannange tutambulira wamu n'emikwano gyaffe aba Pepsi-Cola. Pepsi-Cola be bakolera ne Mirinda. Mirinda ayina ebirungo ebiwerako by'osobola okweroboza naye ate balina ne Sting Energy Drink. Sting Energy Drink gyali mumunye ku siringi 2000 zokka ajja kusobola okuwa amaanyi okukola emirimu gyonna gye wandiyagadde okukola. Nammwe abakola essaawa empanvu oyinza okufunamuko ekiyongobero awo kiba kirungi nnyo n'oba nga weekwasa akacupa ako aka Sting Energy Drink. Naye era nga bwe ntandiseemu tujja kusookeera n'omupiira ogwabadde wakati wa ttiimu y'eggwanga erya Brazil n'eggwanga erya Morocco. Naye nga okusooka waliyo emipiira emirala egigenda okubeerayo olwaleero. Ku ssaawa emu mugenda kulaba Spain ng'ezannya Cape Verde. Cape Verde balimu abantu 52,000 basingako ku gundi kweno ttiimu ya Curaçao gye twalabyeko Abagermany gye baakubye goolo 7 naye wano bali 52,000 erabika eriringa ggombolola limu liri wano mu Africa kitegeeza nti nno omu ku bakandidates baffe agenda kulabikako mu nsiike tugezanya eggwanga erya Spain. Era ne ku ssaawa 4 Misiri egenda kuzanya ne Bubirigi kati ate olwo olunaku olw'enkya Bufalansa ezanye ttiimu y'eggwanga erya Senegal omupiira gujja kubeera gwa ssaawa 4 ez'ekiro. Olwo ku lwokusatu tujja kulaba ku Argentina ng'ezanya Algeria era ttiimu yaffe endala ya Africa olwo nno gujja kubeerayo nga bukya ku ssaawa 10 ate Portugal ejja kuzanya DRC ku lwokusatu ssaawa 2 ez'ekiro. Eyo nno DRC nginamu ekyange Sebastian de Sabre omutendesi gwe nasigala nga ninamu okwenuguuna. Omusajja oyo yagenda mu DRC kale nno mu DRC yeyeka gwe njagalizaayo kiringa bwe nali neeyagaliza Pep Guardiola yaba atwala omulimu gw'okutendeka ttiimu y'eggwanga erya Brazil ekitaasoboka. Ku lunaku olwokuna tujja kulaba Ghana ng'ezanya eggwanga erya Panama oyo naye mufirika munnaffe n'olwekyo tujja kulinda tulabe engeri gy'anaakikolamu. Bungereza ono omusajja referee enzaalo y'e Bufalansa bamuyita Clement Turpin bagenda kuddamu okwambalagana oba okusisinkana ne Thomas Tuchel. Thomas Tuchel bwe yali akyatendeka ttiimu ya Bayern Munich yamwogerera ebisongovu n'agamba kale omupiira tubadde tugukubyekubyeko awo naye referee abadde grade E. Grade E oba togenda kutuuka ku F abadde grade E era bw'ombuuza ku max 10 muwaako just 1 afunako kamaka kamu. Zaali quarter final eza Champions League mu April 2023 Man City yakuba Bayern Munich omupiira bubi nnyo Thomas Tuchel nga ye coach era n'abazannyi abawerako baddayo topamukano baani bonna n'agenda ng'abawaawa kaadi ne Thomas Tuchel yennyini n'amugoba. Tuchel yayogera ebigambo ebisongovu naye abazungu oluusi kyobeegombako nti ebintu byabwe babikola mu ngeri ey'obukugu tebayingizaamu emotions ye kasita alaba professionalism weyina okugwa nga atandikira awo kati oba anaabeera n'akadubudubu nga Bungereza ezanya Croatia okwosa enkya awo tujja kulinda bulinzi tulabe naye nga yembeera eyo referee agenda okulamula Abangereza nga bazanya Croatia. Era bwe tunaaba tulaba emipiira egya wiiki eno tuyinamuko ensonga ze tulina okwekenneenya. Twebuuza wanaabeerayo abawanguzi abapya
oba bano abaali bawanguddeko bagenda kuddamu okuwangula. Kati yo gundi Italy yo kino yakyesonyiye ng'omu ku bawanguzi kubanga tiyayise mu kakuŋŋunto eringa Uganda, naye baliwo abalala abajja kuba Brazil, Germany, Bufalansa, Argentina, Spain, Bungereza ne Uruguay bo be baliyo abaali bawangudde ku kikopo kino. Newankubadde nga Uruguay ndowooza yandiyagadde okuzza obujja obuwanguzi bwayo bw'ati yakumala 1950, ne Bungereza kati eri mu myaka 60 nga tewangulanga ku kikopo kino ate yina kimu kyokka. Spain nayo bwefunayo ekikopo kyayo ekyokubiri ku profile yayo n'ebintu byekoze yagibadde efuneko ku kikopo ekyokubiri. Argentina yejujubye juzi mu 2022 newangulayo ekikopo kyayo ekyokusatu oluvannyuma lw'emyaka 30 malamba. Brazil yayingidde emyaka 24 nga tewangula kikopo kino ekya World Cup, era bwe gwali wakati wa World Cup ya 1970 Brazil muyakubira Italy goal zaali 4-1 mu luzanyo lw'akamalirizo, waayitawo emyaka 24 eryokeddemu ewangula ekikopo. Ekyewuunyisa yakiddamu nga era USA entegesi mu 1994. Naye obujulizi Brazil yayolesezza mu mupiira gwe yazannye ne Morocco bumala okugamba nti emyaka 24 gikomaawo. Ekyo ekibuuzo kiri awo, naye nga Brazil tonnagibanja kikopo ng'ate enoonya kya rekodi kya 6 kuba Germany basibaganye ne Italy be baddako awo buli omu ayina 4. Argentina nesemberako awo erinayo 3, Bufalansa erinayo 2, Bungereza ne Spain balinayo kimu, ne Uruguay erinayo 2, naye munnange era kasidde okumala ebbanga. Kaakati nga wandiyagadde okulaba nti bano ababadde balakasidde okumala ebbanga waakiri bandizizza obujja obuwanguzi bwabwe, naddala ng'ebikopo bye balina si bingi. Kati okugeza nga Bungereza bw'oba wawangula ekikopo kimu kyokka 1966 kati egyo emyaka 60 ku profile gy'olina n'ebintu by'okola n'engeri gy'obikolamu, emyaka 60 azizza obujja obuwanguzi bwo. abatakoze ekijaawo nze ndowooza kyekiba kijaawo. Kati ate ne ttiimu ze Spain engeri gye zibadde zikolamu obulungi mu bikopo bya club empanguzi mu Europe, ate nga kizibu okubasanga abaspaana nga bafulumyeko outside Europe nti bagenze kuba oba kyeyo ne bagenda mu buligi obutategeerekeka. Oli ne bwabanga takubidde Spain ojja kumuwulira ng'agenze kubira mu Borussia Dortmund, ogenda okulaba ng'agenze kubira mu PSG oba ng'agenze mu Inter Milan, awo tewaba wabi. Naye Spain okuba nti alina ekikopo kimu nga nekiyasooka okuwangula kya juzi 2010 abanjiza Spain ekikopo ekyokubiri tasinga. Naye abo nga bakyaliwe batyo bo Croatia, Portugal, Netherlands, Belgium, Sweden ne Norway nabo banasobola okujjayo ku kubwenyi ne bagamba naffe katuwanguleko waakiri ku kisooka. Kuba bw'olaba ekyoto kya Sweden, Victor Gyökeres bakuba mu ttiimu yemu ne Alexander Isak, bonna bali mu ttiimu nnene. Omu ali mu Liverpool, omulala ali mu ttiimu ya Arsenal. Era bw'otunuulira kati ttiimu y'eggwanga erya Brazil nga namba 9 waffe ye Igor Thiago, mu butuufu kiba kizibu okusoma Igor Thiago okutandika n'oleka Victor Gyökeres ku bench, oba kiba kizibu okuleka Alexander Isak ku bench n'osomamu Igor Thiago bw'oba ng'otunuulidde enkola yaabwe ey'emirimu n'engeri gye bagikozeemu. Kubanga Igor Thiago yakaayaka juzi wano wali waalingawo ba Ivan Toney nga talina na waakuba. So kati nga tonnaba kubanja Victor Gyökeres goolo nyingi oba Alexander Isak, wandisoose kuzibanja Igor Thiago owa Brentford n'olekaawo wa Arsenal awangudde ne Premier League. Ebintu bino byagalamu enkubaganya y'ebirowoozo ng'olina facts ne figures. Naye ensonga eri nti
Croatia, Portugal, Netherlands, Belgium, Sweden, Norway mulina Erling Haaland gundi Martin Odegaard yakuliikiriza wano waliwo Sorof akuba mwenda ya Atletico Madrid wano waliwo gundi Oscar Bob iye lwaki simwe muba mutulagako ku bawanguzi abapya naddalanga omu ku bawanguzi Italy yayiike VV n'empaka takyazeetabamu kakati ogwo omuteeko nagwo guli awo osobola okukubaganyizaako awo ebirowoozo. Africa twafunyeyo wini yaffe eyasoose tulinayo win tulinayo ne draw emu. Win ya Ivory Coast gye yakubye Ecuador gooli emu ku bwereere. Watolabye emipiira gino egimu oyinza obutafuna kifaananyi kituufu. Ecuador baakubye empagi emirundi ebiri goolo nga tenywa n'endowooza Ivory Coast bayinza ojjukuba eziwera ate bayinamu Central Defence Pairing Kapye ne gundi William Pacho oyo Central Defender wa PSG mu maaso gaabwe bayinawo Moise Caicedo mulingo olaba ekisenge kyabwe ate ne mu World Cup qualifiers empiira gyonna baateebwamu goolo 5 zokka naye laba bakuba empagi bano ba Ena Valencia okakkana Amadi Diallo yavudde na ku bench n'agenda abakuba omunwe. Africa nefuna wini yayo esooka nkugambye draw ye ya Brazil n'eggwanga erya Morocco tugenda kujoogerako eyo naye mwabaddemu ne Tunisia tiimu eyamalako qualifiers zonna ng'eteebeddwamu goolo emu yokka. Sweden yabakubye omukono. Victor Gyökeres ne Alexander Isak babadde bakuba ekyoto bombi baateebye era buli omu yakoleddeko munne omukisa ey'empuliziganya ya kika kya waggulu. Kati teebereza ffe gye tuyitanga ttiimu etateebekamu. Sweden yabakubye omukono. South Africa nga yabaddemu abasambi abasinga obungi nga bazanyira mu Mamelodi Sundowns era Mamelodi Sundowns be balina n'ekikopo ekya CAF Champions League kitegeeza ye ttiimu esinga ku continent. Mexico yabokyeza 2-0 naye ate omupiira guno nagwo gwabadde guzitowa okusinga 2-0 kubanga baabasumuludde baabakoze ebintu bingi. Kati ttiimu esinga ku continent yaffe egenda etya ate Mexico n'egiyenjebula. Kati ebyo byonna ebibuuzo oba olina okubiyingiramu. Bw'owulira nga bikaawa n'otabikubaganyaako birowoozo tekitegeeza nti nno ensonga teriiwo. Abasambi abatukajjaddeko ku continent ate bagenda batya eri ne babayiwa bwe batyo. Ttiimu eyatulemye okuteebamu mu qualifiers ate ezannya etya eddakiika 9 zokka kubanga qualifiers twazanya emipiira 10-10 ttiimu neteebwamu goolo emu. Kati ate egenda etya eri nekozesa eddakiika 9 zokka ne bagikuba 5. Kati kitegeeza nti nno ffe abavuganya abaga nti omusajja alina bbaaka nnungi mpitirivu teyitikako tuba balungi ekimala. Awo nawo osobola okubaganyawo ebirowoozo n'olaba engeri gye kiggukamu. Bw'ova ku ogwo omuteeko tugende ku mupiira gwa Brazil ne Morocco gwabadde goolo emu ku emu. Brazil yasobodde okufuna equalizer era oba osuubidde abamu ku bazannyi b'abanene be balina okukola ebintu ebyo nga bw'olaba ekiswa n'okuddugala kwakyo naye ate ogenda okulaba nga kivaamu nswa enjeru. Omupiira Brazil gwonna gwe yakubye ogwabadde omubi naye ate yateebye goolo empitirivu obulungi kuba wandirowooza nti nno ku bubi Brazil bwe yali yolesezza oba yanditeebye kuyita mu penalty oba free kick yabadde mu open play. Vinicius Junior yabasaze omupiira ogwagudde amaliri goolo emu ku emu. Brazil yabadde mbi nnyo, Morocco yabadde nnungi nnyo. Kugamba ttiimu zombi zabadde ku extreme ends, emu nnungi nnyo endala mbi nnyo. Era Brazil ejja kusinga kusanyukira draw eno nti newankubadde yalabise bubi nnyo bwetyo naye teyakubiddwa. Morocco eno ebadde emaze ebbanga nga ebintu byayo byekola bisingako ebya Brazil era nga bwe twalaba ne World Cup ya 2022 Morocco yagendera ddala paka ku semi final, Brazil nga yavaamu dda mu quarter final.
ebintu bino eby'omupiira bw'ojjayo profiles byafaayo naki ebyo byaffe byabawagizi kukubirako kiboozi naye omupiira gwo gusalibwawo eddakiika 9 nga tegufudde na ku profile gy'olina. Naye Morocco okuba nti nno okutuuka ku semi-final ya World Cup 2022 nga bakuba Spain ne Portugal, kikulaga nti nno babaddeko ebintu ebituufu engeri gye babadde babikolamu. Era ne mu nsamba yokka bw'otunulira playing structure era walabye nga Morocco yabadde superior, nti nga bwe bafuna baprogressinga bulungi nnyo omupiira mu maaso, bagutwala ku speed ate bayambagana. Okuyambagana tumala gapaala nti kasita munanga agenze nange no, obeerako engeri gy'ogabanamu enfo munno w'osobola okumuyambako, either akuteresa omuddize oba ocreating a diversion ogyewo opponent. Era mu nsamba yaabwe eyo yawaliriza Brazil okuluzinga control ku game, kubanga Brazil bwogisuubidde okudominatinga matches naye wano kyabadde tekisoboka kubanga babadde bakufata, babadde bakupapya, babadde balina high pressing nga kyangu nnyo okukozesa ensobi. Era mwalabye n'entandikwa ya match eno ey'okuba nti match eno babadde bagitandika, jjukira Morocco be bawinize kick off, omupiira bagukubye paka kumpi nga ku koona woyina okuleetera koona mu hafu ya Brazil. Ekyo yabadde signal nti baagala kutupressingira mu hafu yaffe. Ensamba eyo yagundi ya PSG nayo bwetyo bwekola kick off zaayo batera nnyo okwagala okunyigiriza mu hafu yo, era eyebeera signal kati ne Morocco nayo bwetyo bwe yakoze. Ebyo byonna Morocco bye yakoze wadde mwabaddemuko n'okuwa Brazil respect, ndowooza bandibadde basobola okuteeba gooli ezisukka ku ezo, naye tebakuliyetinze nnyo ekikwewuunyisa. Newankubadde nga ensamba yaabwe babadde tebaganya Brazil kwegazanya na mupiira, nga baagala buli kiseera omupiira ne babeera nagwo era ne bateekawo n'ennumba ez'omujjirano, naye tebakoze nnyo threat eri awo ku goolo ya Brazil. Naye ate Brazil yabadde esobola okuteebamu goolo endala 2 waliwo cross eyajjaawo gundi Igor Thiago yawuza omutwe, newuunya nnyo omusambi yawuza omutwe nga kwe kuli amaaso, yawuza omutwe nga lyani marked mu ntabo ya Morocco. Wabaddewo cross ono mulenzi namba 3 gye yaleese Santos, gundi Lucas Paqueta eyali mu West Ham, omupiira ogwo guyakubye volley. Kiba kizibu nnyo ku match ennene bwetyo eya FIFA World Cup ejja once every 4 years okusanga Paqueta ng'ali unmarked mu ntabo eyo. So kati ebimu ku bintu ndowooza omutendesi wa Morocco byajja okwongera okutunuulira nti Brazil wadde yabadde mbi nnyo bwetyo, era Morocco n'egisamba n'egiyenjebula, naye Brazil yabadde esobola okuteeba goolo 3 just like that. Bwe buzibu bw'omuzannyo gw'omupiira nti nno bw'osobola okubeera ne line share eya buli kintu ng'era bwe twalabye Morocco bwe yabadde, naye ate ne weekanga nga goolo zinywa eno gy'ovudde, kyabadde kisoboka. Naye nze kyasinze okunennyamiza nga agoberera omupiira naye ate era ng'omuwagizi wa Brazil nti wadde Morocco yeeyisiza bwetyo match yonna eddakiika 9 temwabaddemu gurupu y'abazannyi oba omuzannyi omu mu ttiimu ya Brazil eyazuukuse okusitula banne to react, bateekemu obwangu, wabeerewo n'obukulembeze. Manyi obukulembeze tekitegeeza necessarily kubeera captain, naye alabye yenna awali ekizibu olina okulaga leadership, okoleeze banno mukyuse direction ne rhythm of the game. Ekyo tekyabaddewo, era basigadde nga basamba nga match eya bulijjo. Actually babadde beeyisanga ng'eyabadde friendly, temwabaddemu agency yadde nga wabaddewo embeera nti abamorocco babadde very very fast, ng'oluusi bakwata omusambi wa Brazil nga tennaba naggalula kuba paasi oli omupiira n'agumufumitako. Ekintu ekyo bakikola ttiimu nga ya wansi nnyo, ttiimu ng'eri unfit, ttiimu ng'erimu abazannyi oba oli abo batasaanidde, kye bayita to be caught in possession.
waliwo okutwalira opponent omupiira ng'ogezaako mukubakinga n'atavaawo ekyo kya bulijjo eri abantu abatasalika naye ng'omupiira oguyina tolina kutawaanya naye olw'okuba nti nno tonnasalawo kyogenda gukolera opponent najja nagukufumbitako byebyabadde mu midfield wagondi wa Bruno Guimaraes ne Casemiro era kyova olaba nga amangu ago mu half time Casemiro teyakomyewo eri gundi Kalancheroti ebintu yabadde abiraba nagamuko omupiira n'okukuba paasi okugulu ogalulira wiiki buli obwana bwabadde buto between 18 years to 25 ng'omupiira kagufumiseemu dda nga baddamu nga baspreadinga bulungi nga bagaba so kakati ensonga eyo naje ekyokubiri Kalancheroti yabadde asetinze ttiimu ng'erina kusambanga bwe yali atendeka Real Madrid ng'ayagala okuggyayo obusobozi n'amaanyi ga Vinicius Junior n'aga Rafinha Beroli naye yabadde nga kumpi Casemiro nga omupiira agukwata alwawo okusalawo kyalina okukola kale ayinza okuba nga yabadde fast naye nga abayimirina okumulemesa abamoroko babadde faster than his decision making era ebiseera ebisinga nga gundi Nesaro Mazirawi ng'omupiira agufumitamu ng'okukakana nti abadde n'omupiira naye nga talina kyagukozeemu era kumpi Brazil yamazeeko first half nga teyina abasambi basatu Igo Thiago eyabadde mu mwenda Rafinha Beroli eyabadde wakati eyabadde ku wingi emu eya namba 7 ne Lucas Paqueta eyabadde alina okubaliikiriza abazannyi abo Brazil kumpi yasambye ngeri less by those 3 men ate nga babadde ba mugaso nnyo eri ekyo Kalancheroti kyabadde ayagala Nesaro Mazirawi yatuuse n'okufata Rafinha Beroli nga ne bw'aba asazeewo okufunira mu namba 11 ne bw'aba akomye okufunira buno mu namba 6 Mazirawi ng'ajja n'amufata tamukkiriza kusiba na kukyuka ne kitegeeza nti no game plan ne execution ya Morocco yabadde fafa better than eya Brazil kakati awo wootuukira ku ennonda ya ttiimu ku saidi ya Kalancheroti yalonze namba 2 ne namba 3 nga tebatambula ensi ye Brazil kati ye Kalancheroti yaleese guno gwabo gwa Europe jukire ne yabadde match yesooka eri competitive ng'atendeka Brazil ate ne Brazil naye yabadde maze ebbanga nga yeewulirira ku batendesi abagwira bakuba Europe naye abagwira batendesi bano aba Europe balina engeri gye basikamu ekinyusi obuwoomi bw'omupiira eno mu nzimba mu nsala mu kuba icyenga mu ngaba bokasitaga ofuna results nga kiwedde yensonga lwaki ne Igo Thiago typical European number 9 yasobodde okujja mu ttiimu ahead of João Pedro gw'olowooza nti yabadde asobola okufuna intercommunication ne baani ne bano ba Rafinha ne Vinicius Junior. Tubadde tutuuse ku nnyingo ey'ennonda ya ttiimu tubadde tugambye nti namba 2 ne namba 3 tebatambula abaluddeyo nga tuwagira Brazil tumanyidde ba Roberto Carlos tumanyidde ba Dani Alves tumanyidde ba Cafu eno bano babadde tebatambula kati Roger Ibanez da Silva eyabadde akuba mu namba 2 era oyo ndowooza tajja nakudda kubanga senior yazze n'akwata ate n'akuba bulungirungiko Danilo Luiz da Silva namba 3 Douglas Santos Justino de Melo azanyira mu Zenit St Petersburg oyi yabadde ajjako kubanga jjukira ku saidi eyo ya Morocco tiwabadde nnyo activity y'amaanyi eya namba 7 wa Morocco eyabaddeyo ng'ateekayo embeera yabadde namba 2 Achraf Hakimi nga ye kapteni wa Morocco kati obwedda buli lwajja ng'aleka space mu mugongo gwe yensonga lwaki n'obukisakisa obutonotono Brazil bwe yabadde efunye bwabadde buyita saidi eya namba 2 nga bakozesa akaseera ako ak'okuba nti nno Achraf Hakimi ajja n'agattako talinga bw'asamba mu ttiimu ya PSG nti nno mu maaso gajja kubeera ne Desire Doué oba ayinza okubeera ne Ousmane Dembele nti ne bw'aba azze oba tazze waliwo activity egy'okuteeka namba 3 wa opponent ku bunkenke naye wano saidi ya namba 7 eya Morocco yabadde teri nnyo active nga Achraf Hakimi yagifula active ng'ajja naye kati buli yabadde ajja jjukira nti nno gundi akongola Vinicius Junior tajja kudda kati nga wasigalawo zooni eyo era emirundi ebiri Brazil yabadde esobola okukoseza Morocco actually ogumu ku gyo yagikosezza kubanga era mu eyo zooni Vinicius Junior gye yavudde
n'akuba Benda golo n'enywa. Mu second half yavuze omupiira era nga Ashraf Hakimi tandadda n'ateekawo minus eyo Rafinha gye yakubye, so goalkeeper Yasin Bunu owa Morocco yatuuse n'okulwala obajjukira shot eyo goalkeeper yalwalidde ku lunaku olulala ebeera goal naye nga kikulaga nti neyo zone yabadde sobola okuvaamu ekintu. Kati Douglas Santos yalemereddwa okukozesa obunafu obwo newankubadde nga yaleseeyo cross emu nejja nevaamu eyo volley ya Lucas Paqueta gye yakubye goalkeeper n'akwata yapanjinzira mupanching omupiira ne gugenda ebweru mu koona, naye ng'olowooza nti no yabadde asobola okukola beta singa yabadde nga enteekateeka ya Brazil bwe yalinga nti nno muba mulumba namba 2 ne namba 3 bajja ne beegattako. Kati bw'ojja wano wakati mu double pivot Carlos Enrique Casemiro ne Bruno Guimaraes Rodriguez Maura ate baalabise bulungi, kakibeere ku mpuliziganya yaabo bombi, kakibeera ku linking up play okuwa cover defense n'okugezaako okuliikiriza bano abateebi, byonna byonna tebalina kye baatuukiriza nako, era kyova olaba nti nno Casemiro baamugyemu mangu era nze omu kubateebereza oba anadda, kubanga Fabinho ate bwe yazze ate yatereezezzaawo n'ayongerako ku fluidity n'ayongerako ku mobility ng'olaba agaba ne bamuddiza nakinaki. Casemiro ebadde mulinga akumba bukumbi ate nga tebeewadde mirimu ani ayina kukola ki, kuba n'omulenzi Brahim Diaz yagenza okufuna pass ng'agijja ku gundi kuno Sairo Mazirawi alyoka akube pass okugiwa namba 9 we Sabil alyoka ateebe nga ku bonna bonna tekuliko apressinga, ku bonna tekwabaddeko apressinga zone Brahim Diaz mu yafunidde, tekwabaddeko n'amutaataaganya so nga midfield erimu abantu babiri ba blocking midfielders. Ekisooka tekwabaddeko n'omu aziba channel eremese paasi ya Nosaro Mazirawi obutatuuka ku Brahim Diaz yakoze assist. Ekyokubiri tewabaddewo ataataaganya Brahim Diaz ng'afuna, yafunye freely nasitula face n'alaba ekika kya paasi kyalina okukola nga talina amutaataaganya, kwegamba double pivot kumpi yawadde nga enjereere, tewadde defensive cover, tebataddewo mbeera yakuziba channels opponent mwayita ng'olaba n'okusooba basooba ate nga Morocco bawadde ku speed ya kika kya waggulu, balenzi balina bato bonna talanta zeegazaanya zitizimasamasa ate nga ne Bruno Guimaraes ndowooza emu ku season zakyasinza okukuba embi ennyo mu ttiimu ya Newcastle, era ne mu Newcastle ate talabika bulungi. Oba owulira nga amawulire gatambulirako oli mu Brazil munne Joelinton Casio Apolinario Delira n'omuyita Sandro Tonali ye tebamunyigako kubanga yafunye one of his worst seasons mu ttiimu ya Newcastle era kyalabisa against Morocco. Kati entabiro y'enkola y'emirimu eyina okubeera wakati wa Bruno Guimaraes ne Carlos Casemiro ke yafudde, yabadde eyina okutta enkola y'emirimu mugongo gwabwe naddala mu Central Defense Partnership, ng'eyina okutta engeri gye balina okuyitamu ba fullback namba 2 ne namba 3 okujja okukola emirimu egy'okugenda mu maaso okulumba Morocco, naye ate era nga tetaddewo na bujulizi bumala buyambako kutaggulula kattu Lucas Paqueta nga the only creative force Brazil gye yabadde erina okulaba nga afunako ku space mwasobola okusambira, kubanga omulimu gwa Lucas Paqueta gwabadde mukulu nnyo nga yalina okuta front 3 okuli Vinicius Junior, okuli Rafinha Beroli ne namba 9 Igor Thiago, kuba Igor Thiago obutafaanana kuba namba 9 betumanyi abatimu y'eggwanga erya Brazil, ye namba 9 ali designed okusamba omupiira gwa Europe gweteekayo emisinde nga giddingana ng'ateekawo kiwago ng'akuba nyanda mu goolo, bw'ati bw'abadde alabika era ne goolo ze najja n'azikuba nga nnyingi bwe zityo. Kati ku nsamba ya ttiimu ng'eya Brazil ate ibu brother João Pedro senga yabaddewo kubanga asobola okwetabako mu interplay n'akomawo eno wa Lucas Paqueta n'agenda n'akyalako wa Vinicius Junior n'agenda n'akyalako, ng'okukyala kuno tekibeeranga routine nti oba kali kyakunyumisa, naye buli lwogenda n'okyala kati nga Rafinha Beroli byabadde alina akattu ak'amaanyi okuva ku Nusair Mazirawi, yabadde asobola okumuyamba okumukwasizaako nti Nusair Mazirawi bw'alumbibwa ng'alumbiddwa babiri bw'agezaako n'afata omu omulala aba asobola okukola ki, aba asobola okukola ekiddako. Kati ate wabaddewo n'akattu bw'otunuulira Morocco yabadde ekubisa kumpi mid 5 ababiri abali mu double pivot na bano ba attacking 3, naye nga buli lw'otunuulira
nga Morocco teyina mupiira nga musambi ku musambi aba Morocco ne kitongole ku kitongole nga gap teriiwo nga basuffocatinga space eyo kati mu kusuffocatinga kyekyafudde Lucas Paqueta obutalabikako okukola mirimu gye egy'okuliikiriza n'okuta front 3 kubanga double pivot ndowooza we wabadde ono omwana mulenzi muto omusaayi muto Ayibu Buwadi ne Eri Ayanur Neil babadde awo kati bw'oteekako eno mu maaso gaabwe awabadde bano abasatu Maden Ibrahim Diaz yakoze assist omwavudde goolo kati ne mu mugongo gwabwe ba central defenders tumanyi nti nno gundi Issa Diop si omu ku ba central defenders abalungi ennyo era kumpi n'okugabula kataatu gabule manyi omusambi alinamu ebizibu bye era agira n'akolayo obutamwerabira alina omupiira gwe yabadde ayisirizaamu awo Rafini oba mujjukira yakubye kabaaka paasi nga kali awo ka kitundu naye yabadde akuba ne gundi ne Riyad Chadi mu central defense kakati mid 5 eno eya Morocco yabadde kitongole ku kitongole mbiyita bitongole kubanga midfield erimu outer midfield be bawinga erimu attacking midfield mwabadde Ibrahim Diaz mulimu defensive midfield bonna babeera n'emirimu egy'enjawulo naye kati buli lwe badde basuula omupiira nga badropinga nga babeera wamu bonna space eyo Paqueta mwaba alina okukolera emirimu egitabali abasatu ab'omu maaso ne bagisuffocatinga nga tolina okola ki osobola kubaako kyokola kati awo ekyo kyavudde nga bwe natandise structure discipline ya Morocco yabadde fafa better ku ya Brazil naye Ancelotti ku experience yabadde asobola okukisalira amagezi okuteekamu ba ball players abasingako obungi okusingako abo ababaddemu naye bwe yaleese Fabinho mu kifo kya gundi kya Casemiro walabise nga kyalabise bulungi ate era ndowooza ne Mateus Cunha aba asobola okutandika match eddako kubanga ye asobola okwetaba mu interplay akati ebyo byonna nagenze okubitunuulira mu butuufu Brazil yabadde teyina weeyita kakibeere ku individual basis ng'abasambi abalina talent ensukulumu kakibeere mu structure coach Ancelotti gye yataddewo byonna Brazil yabadde eriwo okukubwa era eba butakubwa nze omu kubeewuunyiza lwaki teyakubiddwa kubanga obujulizi bwonna bwabadde bulaga nti yabadde yina okukubwa okusinza ku ngeri gye yabadde yeeyisaamu nga individuals naye ate nga ttiimu okutwaliza awamu kale katukome wano ensonga endala tunaziraba olwenkya muzeeyi Mugisha Atanansi ogamba otya webale kati nno Honorable Sewungu engeri gyawagira Arsenal yagambye nti bali kye bavudde babakuba nti gundi ye yabakubiza Casemiro wa Man U naye walabye Maguire engeri gyabadde atunulamu ng'akasajja kasabiri kafunye paasi yabadde alowooza ki ng'ate mu Central Defense Partnership ya Brazil yalina okukwata mu masanda yagenze okuzuukuka ati nga kafunye dda